Kigambibwa nti obubenje buno bwonna kumpi buguddewo mu kiseera kyekimu. Akasooka kabadde kiwambya kilomita nga 2 okuva mu kibuga ky'Emityana ng'eno emmotoka kika kya goofu etomeddeyo Sam Katwere omutuuze w'e Busere ekisangibwa mu Busimbi ng'ono abadde asala luguudo. Abadde ava wali ogula muwogo obuvubuka n'amugamba sente ojja zireeta enkya misi kikulu. Abadde asala ngadda ku mukono guli kuba w'e Busere n'emuko. Akabenje akalala kagudde Lubumba kilomita nga 29 okuva Emityana ng'emmotoka kika kya Corolla Touring etomedde Patrick Byalimana abadde ku pikipiki era nga naye afiiriddewo. Akabenje akokusatu kabadde Kalamba era nga ku luguudo lwe lumu oluva Emityana okudda e Mubende nga wano olukululana etategerekese ennamba yatomedde omukyala n'emutta. Amyuka akulira entambula y'ebidduka ku poliisi Emityana Paul Adusa ategeezezza nti obubenje obweyongedde buvudde ku bagoba b'ebidduka abavuga endiima. Tulina abaana bato bakozeseeko, tulina abapikipiki abamu tebalina obumanyirivu naye tetujja basaanyawo obusaanyawo kubanga tebalina ki bumanyirivu ku nguudo. Mu wiiki emu yokka gye twakakuba amabega kigambibwa nti abantu 11 be bafiiridde mu bubenje ku luguudo luno oluva Emityana okudda e Mubende ate abalala 21 ne balumizibwa nga kigambibwa nti kino kiva ku kuvugisa ndiima okususse ku luguudo luno.